omuzira kisa yenna muzukulu wa Nambi ng'omanyi omutaka Kasujju Lubinga nkusaba yenna omuzukulu wa Buganda ali gy'oli ng'omanyi omutaka Kasujju Lubinga mutegeeze wonna watambulira waliira wanywera yatambulira Ssaalonga Mulengejja wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga amutaddeko abamulinya akagere era yagala mmojjawo newe twogera okusinzira gennafunye yamusindikira dde omuntu amulabule ave mu kkubo lye n'okuyingirira ebintu byakola Emmengo. Ssaalonga Mulengejja wasanya Charles Peter Mayiga ayagala kujjawo jjajjaffe Kasujju Lubinga mbu amulemesezza emirimu gy'akola mu Buganda ng'ate Kasujju Lubinga awokanya ebintu Mayiga byakola. Ssaalonga Mulengejja yasindika abamu kuba ntube omu gwe bayita Kitenda mumanyi bulungi nnyo n'agenda nasinkana omwami omungeri eri okutobola ekitiibwa namugamba bw'otave mu kutambulira ku Ssaalonga Mulengejja wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga amaliridde okuziika kubanga tojja mufiiriza byakoledde ebbanga mbula okuba gw'oli mutaka ate ng'oyagala kukolera Buganda yalina mission y'amaanyi nnyo. Kale wenna gy'oli ng'omanyi jjajjaffe omutaka Kasujju Lubinga mutegeeze nti Ssaalonga Mulengejja asanya Kaloli Charles Peter Mayiga amwesimbyemu era kyonna ekituuka ku omutaka Kasujju Lubinga essaawa zino ng'abataka abasinga badde bafa n'abantu abala Emmengo mumanye bumanya nti Ssaalonga Mulengejja yabadde akirimu ekintu kino. N'olw'ensonga eyo awo video tuba tumaliriza security alert. Alright. Okusookera ddala nga sinagenda kutandika video njala okubaza bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna ku mitimbagano egy'enjawulo abanjagaliza amazaalibwa malungi ag'emyaka 46 egy'obukulu mwe bali nnyo mwe balire ddala abansindikidde message abampandiikidde abapostinze abasharinze abakomentinze saako n'abo abansindikidde bimuli n'abadde banjagaliza okubeera mu bulamu mbeyanza nnyo mbeyanzeege aba-comment section ku ASP Asimi platform abantu basekinoomu besobola kumenya ano manya for security reasons n'abalala banebo bali nnyo balire ddala n'obudde sobola kumenya manya gonna n'enjala bebaza mwenna abasindisa obubaka abapostinze abasharinze mwenna mwe bali nnyo kumpostinga nakunjagaliza amazaalibwa malungi sina kyenyinza bakolera okujjako bagamba nti wendi nnyo sivaawo wano ekimbeeza mu struggle eno mwe mumbeezaawo lwaki mumanje ebbanja ddene nnyo kati sisobola kuva mu bantu bambeeredde emyaka gyonna ate ngende nkola ebintu bitajja mu nsa nga nvudde ku wiru yammwe so yendagaano gyenkozi gyenakola nammwe kimpa obuzibu okugamba nti mpummule nedda ng'ate nina abantu abambeereddewo kale yenna apostinze asharinze natodde kyotadde buli kimu kyonna bwe bali nnyo balire ddala okuba nga okutte mu nsawo n'ebimulira buli kimu kyonna ne message n'abapostinze bwe bali nnyo balire ddala olunaku olubadde olwange olw'amazaalibwa naye nkyalo Mukama kyampadde obulamu njagadde obebaza mwenna bana ba comment section ku mukutu gwange Lumbuye Dayihadi Asimu Dayihadi mwenna ba comrade ba foot soldiers abibitiibwa bonna ba celebrities mwenna ba postinze mwe bali nnyo balire ddala mikwano gyange mwenna ku internet temujjangu okwo n'olw'ensonga eyo kati video ketandike tugende mu maaso. Tutandise tutya tugenda mu forensics naye later kokko katono kansoke mbawo information buli omu owulire bulungi nnyo tugenda ko mu forensics naye kansoke nkole information eno mugiwulire bulungi nnyo era mutongole video etandise sharinga katambi njala otegeeza bannayuganda mwenna saako n'omukulembeze wange omululu Kyagulanyi Ssentamu mu bikolwa byonna ebigenda mu maaso mu Uganda Nyando Yosoferi byali mu kukola n'abasajja be abatujju ebigendererwa bye biri ebigendererwa ebyo mumpulirize bulungi nga ntandika video akatambi katandise Nyando Yosoferi ekigendererwa kye kyonna olwaleero ebintu byakola eby'okutega bomu okusoba comrade okukola buli kimu ebigendererwa bye biri ebyo ekisooka 1 akalwa kawedde akabbiri 21 Nyando Yosoferi yafuna jakapoti ng'alina COVID-19 n'atulimitinga okutambula n'okuba campaign ye yamutaasa ku kiseera ekyo n'akozesa amaanyi kati essaawa zino talina COVID-19
1 ayagala kozesa ebikolwa byali mu kola sawa zino gamba ngo kusiba ku kibiina kya National Platform obutujju n'omukulembeze wa famu kwate awere ekibiina kya National Platform n'omukulembeze amukwata amuteeke mu nkomyo kye kigendero ekisooka 1 ebyo nebyo butujju ebyo buyeekera biki byonna target yesooka yakwata president waffe moteeka mu nkomyo n'ekibiina kya National Platform bakiwere kye kisooka ekyokubiri singa byonna bimulemerera ayagala kukozesa obutujju bwe yeetandikiddewo agambe nti eggwanga liri mu state of emergency either ayongereyo okulonda oba akendeeze ku namba y'abantu abagenda okuŋŋaananga nti eggwanga tiri mu tebenkevu mulimu abatujju kitegeeza bagenda kendeeza gathering oba abantu abandi badde kulaale so the options bbiri zaalina nzibanyonyodde bulungi buzitegedde so byonna ebikolwa byakola agezaako kulemesa president ekibiina kya National Platform okukuŋŋaanya abantu batuyite kuba bakimanyi ku history nti kasinga kampeni ziggulwawo Museveni talina kyagenda kugamba ggwanga buli kimu kigenda kuba kikoze kye kiyise kati mukitegedde bulungi nnyo ebikolwa byakola bye bigendererwa bibiri byayagala naye tumulaba era kansubire kuno abatujju be bonna kwebali nze ngenda baabya ebisigadde Katonda n'amanya mbagambe yagala kukulangira kibiina kya National Platform nti kyabatujju akigale oba akendeeze kulaale nti abantu bagenda kuŋŋaana bangi olw'ensonga nti ebyokwerinda tebikoze eki tebiteredde n'okujjawo okulonda kwa 2026 mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo waliwo ekintu kye muteetegereza kansoke ekibannyonnyole kansoke ekibannyonnyole kye muteetegereza kansoke ekibannyonnyole kye muteetegereza bulungi oba nakisevinze oba saakisevinze ne nja kiddamu edda bwenda bankifunye kale katutandikire wano ekisookera ddala ndowooza mukitegedde bulungi nnyo ebadde mu Kampala mu bitundu by'emunyonyo bire bulungi nnyo nga bagamba waddewo okutegulula abategulula ebbomu abatujju ne babatta naye ekisookera ddala bulijjo tumanyi nti abatujju bawoninga nti bagenda kukola obutujju ku kitundu bwekiti ekisookera ddala Uganda terina gurupu yonna y'abatujju oba nti erina olutalo n'eggwanga lyonna eyinza okuvaayo abatujju teriiyo okujjako bo be beeteerawo aba ADF nga ba Museveni so nza mukitegedde bulungi nnyo mukimanyi nti mu nkola omutujju bw'amala okukola obulumbaganyi asinzira ku mutimbagano gwe n'awandiikako n'akireyiminga responsibility nti yakoze obulumbaganyi obwo njagala ombuulireyo ekibiina ky'obutujju kyonna ekikireyiminze nti kyekikoze obutujju obwo tekiriiyo kitegeeza nti wano akabonero akasooka kaguddewo tekaliiwaawo so mutegedde bulungi nnyo tewali akireyiminze responsibility ya CMI na ISO na SFC kubanga bo kennyini be bakoze obutujju obwo tugenze mu maaso ekisookera ddala mwenna abalabye akatambi ke tubateereddeyo ku mitimbagano egy'enjawulo mukalabe bulungi nnyo ekirungi nti njala okubaza Mukama Katonda bannayuganda batandise okuzibula amaaso okwetegereza ensonga ozigaayagaaya n'okutunula okugulawo amaaso bulungi nnyo ekyo ky'omutandise okikukuka neyanze nnyo neyanzege temujjanga okumusigale nga mukola ekintu ekyo kati mu Uganda eggwanga eddamba waliwo ebintu byolina okusooka okwetegereza okuva mu kalulu kali nga Robert Kyagulanyi Ssentabazi mu kalulu
mainstream media zisinga obungi zonna zibera set ne mu covid njera soka mu covid mwalabanga Museveni nga jjo addressing nga bagenda okubimba ebibozi by'ennamba z'abantu abafudde biche bigenda basu gera mu gwanga nga TV zonna bazikunganya zigenda kwogera ekigambo kimu ekyo mwakirabako mu covid sibwe kirinti ye nakati esawa zino TV zonna mu Uganda ziri well informed na ku kikigenda ogenda mu maaso mu gwanga bakimanyi bulungi nyone byokogera babimanyi. Alright, olwaleero enaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga mwaka 2025 sibwe kirinti ye ebijjukize by'enjawulo mu Kampala mukono wa Kiso ewafiira abajuliza b'enjawulo ebijjukize ebyo abantu abalamazi bajja ne babeerako ennaku ezisookera ddala nga tebannatuuka ku kinyuso ekikulu ekigenda e Namugongo sibwe kirinti ye bwe tumala okukkiriziganya ekyo ne tukkiriziganya nti emmisa enkulu ey'okujaguza ebijaguzo byonna wattu ebeerawa ebeera Namugongo nti ye kati kamera zonna zibadde Namugongo buli kimu kyonna nga kiri Namugongo nti ye naye abatujjuba ne bakoze ekikolwa kyabwe. Natasha Broadcasting Service yesosewo ku crime scene ompulya bulungi Natasha Broadcasting Service wa NBS yesosewo ku scene nenga remember kamera zonna zibaddewa Namugongo kuba waliyo ebijjukizo bisatu eky'abasiraamu ekya Protestant eky'abakatoliki wabula Natasha Broadcasting Service olwokuba nti ebeera mizannyo gino yesosewo ne reportinga nga tewali muntu nabula ya reportinze kitegeeza nti baade bamanyi bulungi nnyo ekibadde kigenda mu maaso. So mwetegereze nnyo buli wolaba Natasha Broadcasting Service ku crime scene mu kintu kyonna manya nti kino kiri staged managed ekintu kyonna kibeera staged managed kasita kiramu Natasha Broadcasting Service nga yesoseewo tobuuza kiki ekibadde kigenda mu maaso ku site eyo oza mutegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo bwe mmala kitegera bwe mutyo waliwo olutalo mwalulabyeko naye njagadde lwagendera deep inside mukire bulungi nnyo nti bannaddiini bonna abali mu Uganda kati essaawa zino Eklezia ewangaala neramula ensi yonna evuddeyo bwesimbu newakanya era etandise okuvumirirwa ebikolwa by'okuwamba okutta okutulugunya abantu n'obuli bw'enguzi mu ggwanga Eklezia Katolika. Ba Reverend Father bonna kati bassa kimu ssaawa yakubulya Museveni mazima ekitali mu balokole ekitali mu basiraamu ekitali mu Protestant naye mu bayisiraamu eriyo bamasheeki abadde boogera ensonga zino mubajja yatandise obbakanga kati baba katoliki bagamba ekiba kibe tugenda kwogera ensonga zino mpaka kuwulira bubi. Jjukira nti kati Museveni asigazizza Church of Uganda abakatoliki bo baaganye kyovula buli father kati avaayo akuba kutta kuba ku nnyama kati wazzewo olutalo luno balutandikidde mu mainstream media weeyagala otegera nti olutalo mwate mulutegedde mwalabyeko Frank Gashumba ng'ali ku radio ya Barambaro Gahare ng'awoninga Reverend Father Musara mbu tageza kuddamu kumonkinga oba kwogera na kuwakanya kwetonda kwa Museveni yeetonda ngaani oyo nga Gashumba yabuuza ekyo mwakiwulidde so omu yekka n'abalala bagenda kuvaayo nga balumbako Eklezia n'abafaatha aboogera ku nsonga eziruma eggwanga naye baasuse kusindika Gashumba wabula mu ŋŋambire Frank Gashumba ye nga ye ayogera ngaani ku nsonga z'Eklezia ewangala neramula ensi yonna mu Catholic Church ayinayo office ki ekondeminga ebikolwa by'abasumba bye bali mu kwogerako ye nga ye era mu Uganda akolamu ngaani obuvunaanyizibwa bwe ki mu Uganda. One, omusumba yenna Bibuli ekugamba nti ekibi kyogereko bw'oba tokyogeddeeko kisitule okijje oba okyegaane bannaddiini kye bali mu kukola. Kati gwe Kashumba wavaayo gye buvuddeyo katono nga tonayingira PLU tukimanyi nti oli muzzi wa misango ekikubeza mu NRM kubanga yabazi ba misango oli ku bailo oli ku out prison wa government ya Museveni singa si government ya Museveni singa oli munda tukimanyi nti bakusindika naye tekakutanda
teka kutanda noddamu okuwoninga omusosodoti yenna owa Catholic Church ng'omuwoninga ng'omutiisatiisa nja kuva ku bya politics nsooke ngende nawo personal ate ekyo kimanye toddamu okuwoninga basajja ba Katonda mu Uganda we bayita abasajja basinga ebikolo mu Uganda Gashumba okwata namba emu oli mu ffere oli mu B oli mu C oli mukwasi w'abakazi otambuza siriimu gw'osiiga abaana b'abantu tolina moral authority eyimiriza musajja wa Katonda mwogerako Gashumba togeza noddamu okuwoninga munnaddiini yenna avuddeyo ayogera ku nsonga zaaki z'eggwanga gwe toyina na specific occupation omulimu omutendeke gw'olina gw'okola mu Kampala okola mulimu ki Reverend Father musajja wa Katonda aweereza Eklezia gwe mulimu gwe Gashumba okola mulimu ki mu Uganda obutuufu togolina oli idle and disorderly era wafuuka di radio presenter gwe mulimu gw'olina okujjako kulya ssente za Museveni ojja tukolera ekigambo kimu ogenda kuddira video zo ziri enkadde ze wakolanga oveyo gamba abantu nti ezo nazoogera ndi muguwa ddalu byovumanga Museveni ne gavumenti ye n'ebikolobero bye zonna zikuŋŋaanya ozeegano ogambe nti ebigo bye nayogera ku Museveni ne gavumenti ye nali muguwa ddalu era sibiinaako mito n'amagulu tujja tegeera nti kati byoyogera obitegeeza naye obanga tukimanyi nti oli ku bail oli ku out prison olwa NRM okuba nti yakusiba kyekikogeza ebigambo bino mukulu twagala obulira abantu NRM byekoze nga oli bwagatera byekoze kati byakyusa eddinga ebikoze toddamu kuwoninga Reverend Father yenna ayogera ku nsonga zaaki z'eggwanga gweyogera ebintu Museveni byakoze totiisatiisa abantu kuba tolina moral authority tiisatiisa bantu tolina gwe nkumaliriza kati mu ekyo basindise Gashumba ne banne batandika okulumba Catholic priests oba ba Reverend Father okubatiisatiisa okutogera ku nsonga ezo Frank Gashumba yasoose naye nkugambye nga gwe bwatiisiza Father Musaala njagala oddemu olumbeyo munnaddiini omu Katuliki ayogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga ojja kutuulya bwe twabika naawe ate omumanyi bulungi nnyo awo tuvuddewo era nsaba nga nfundikira mu kanyomero ako ngenda kusaba Eklezia yonna ebuna newangala mu Uganda yonna n'ensi yonna temugeza kuwa wadde sekendi n'emu nga mwogera ku Frank Gashumba no temugeza kuwa budde oyo musajja muveeko he is a non-living thing talina kyalina ali awo temuwa budde tugenze ku nsonga endala sinagenda mu forensics one Bannayuganda bwenajala bategeeza ebyange mbyogera kati ng'omusezi agulesi ndigenda kulirako bantu bange right nakuza omwezi ziri 3 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2025 wetwogerera olwale musuubire ebibi obubiina bw'ebyobufuzi bungi bugenda kwesowolayo okujja mumpulirize bulungi obubiina by'ebyobufuzi bu small political parties obupya bugenda kweyongera okujja bungi nnyo Museveni agenda bulirizinga era buno bugenda kuvaayo nga bugenda kukwatagana bonna bukole kye bayita coalition eno egenda okukolebwa bagenda kumaajinga ekigambo maagi kyekiringa okugatta ekintu nekifuuka kimu so njagala tegeeza bannayuganda mwenna nti bu small political parties bungi bugenda kuweerwa license buweerwe certificate bujje ne bakandidate mutawulirangako wabula very soon mugenda tandika okuwulira nga bapresidenti baabo batandise okugamba nti ffe twagala ebina byegatte tukole coalition tulwanyise Museveni eyo na pulagulamu ya Museveni yakosa bubiina obwo wonna bujje bwegatte bumale okumaajinga then bulonde presidential candidate mugo bugenda okusimbawo agenda kubeera mpuugamaana listen to me bonna bu political parties obutono bugenda okujja very soon bugenda kujja bungi bugenda tandika okwogera ekigambo kimu nti twagala okwegatta ffenna ng'abebiina by'obufuzi tulwanyise gavumenti ya Museveni tugijjeko naye ekigendulwa kyabwe kikusika kiri bwe kiti nti bagenda kukola kye tuyita merge oba merging all small political parties bajje basimbewo mpuugamaana yabajjanga akiikiridde opposition lwaki bagenda tambuza enjiri egamba nti ekibiina kya National Platform kiganye okwegatta muki kiganye okwegatta mu coalition eno so kyefudde kiwaji kati bannayuganda temukiwabululu kubanga tekyagala kujjako Museveni kino mugenda kiraba
obubiina bugenda kwegatta bonna bwe bumala okwegatta ne buleeta mpuuga bo bapulezidenti baabwo ate baddeyo beesimbewo kuba MP mu constituency zaabwe gye bava bamukitegedde. Obubiina buno bwonna bugenda kujja bungi nnyo mugenda buwulira ne bakatumba oyo bagenda kujja bangi nnyo naye bwe bumala okujja bugenda tandika okutambuza enjiri ne Kagege mugenda mulyanga wera ku kya coalition naye bonna bagenda tuula lumu bagambe baagala kukola kye tuyita coalition ebiina okwegattirawo mu byonna ebyopposition bireete candidate omu ne main target yabwe focus baagala kulwanyisa Nuupu bugenda kwegatta bwonna lumu bumale bugambe nti buleeta mpuuga maana yagenda okwesimbawo kati bana babadde babukulira obubiina buno ate bamale bo baddeyo mu constituency beesimbewo nga ba MP okitegera bulungi nnyo bufune support ej'okulwanyisa national platform era message bagenda okutambuza bagenda gamba Nuupu yaganye okwegatta mu mugendo ogw'ebibiina by'obufuzi okujjako Yoseliti Bahabulwa mujja kirabako eno video mujja gijjayo mukitegedde bulungi nnyo naye nga bwe nabanyumiriza wiiki ewedde kankibaddemu kibanyonyole Speaker Anita Amongi omuzannyo gwe gwamulemeredde kubanga yabadde aleese Lume Bayiga yadde aleese ne Sebamala nga yagala omukubbo afuke president wa DP naye azanye empikize naye Salimu Sale ne Museveni bamusinziza amagezi n'amaanyi ne basalawo baleete Mao nga bwe nabanyumiriza era bwe muwulirako Mao nti balina constituency gyagenda okwesimba mumanya nti kinabagambe kigenda tuukirira nti Mao bamwagala nga speaker oba both then Anita Amongi bamutema enteegateega aveewo naye bwe temwerabira Anita Amongi alina ebintu byasirikidde kuba nalina presidential ambitions ekikyama ona kibagambe kigenda kujja mwakitegedde kati ekigenda okuddako kyekiriwa ekigenda okuddako kyekino bwe bumala okwegatta bwonna mbabuli ekibugenda okukola bwe bumala okukikola bugenda kufandingibwa Salimu Sale ne Museveni era ssente bazirina at their disposal bagenda zibawa wabula kye nabanyumiriza wiiki ewedde enye nabagambye nti Museveni alina kyatamanyi era ekimukuba takimanyi mu byobufuzi byabaddemu ebbanga ng'ataddewo ba opposition MPs opposition politicians be bataddewo ebbanga lyonna abadde bajja bamuzannyira empiki n'ateekawo ne iPod buli kimu ono Kyagulanyi wanjawulomukko ne national platform yanjawulomukko buli luvannyuma lw'emyaka 10-15 wabaddewo omuntu ajja mu opposition n'ateekinga over omuwaatwa ogubadde guliwo ng'owa position abaddewo abantu bamukooye oba bamukubyemu bituli kye tuyita vacuum oba muwaatwa kati mu kalulu akawedde aka 2021 Robert Kyagulanyi Center mu AK Bobi Wine agenda okujja ng'already etandikano Kizza Besigye amaze okukola ky'okuyika amasannyalaze takyalina amasannyalaze waliwo political vacuum eyo President Robert Kyagulanyi Center munajja n'agyokipayinga n'agitwala kati bw'agitwala n'agyezingiriza n'agitwala mpaka nakati n'olwaleero kati tewali muntu mulala yenna agenda kujja kulyetinga kibiina kitwale vacuum eyo kigyeyambisa okufuna amasannyalaze kizibu nnyo kati wano Museveni kyatamanyi okulyetinga mpuuga n'omuteekamu ssente takyalina wagenda kutuuza kubanga wali waggale bw'okulyetinga Kangege tolina wogenda mutuuza kubanga political vacuum teriibwo bw'ogenda kuleeta bakatumba oye political vacuum teriibwo ogenda kuleeta tewakyali political vacuum the political vacuum is closed there is no any space where all the small parties plus their candidates we are going to occupy the space is closed teriibwo kati mukitegedde bulungi nnyo kati bano bonna ebintu bakola byonna byakusiwansana okumazi tebalina kyebagenda kukola kubanga abantu baagala kimu nkyukakyuka so mukitegedde bulungi ekyo njagadde mukitegeere saagala mweraliikirire ekintu kiri ekintu kimu tufokasinge ku struggle yaffe protest vote n'omukulembeze waffe zino political parties muzirabe nga mystic call tezina kyezigenda kukola naye nga maaso waliwo twist etya waliwo ba MP abali mu kwebuuzaabuuza nga bafuka banaaba aba national platform nga bamanyi ewampuuga kifu abamu bayinza okweza ne batandika okweka bibuziga bwa ggoonya baagala ekkaadi naye waliwo bagenda obutadda wampuuga nga ne mu Nuupu tebagenda kudda Joyce Bagabe Manga
mwandi mulirako nga agenze mu PPF ewalu kwago bwa Semoju nafuna tiketi ya PPF nchiddamu Joyce Bagabe Manga enaku zinabadala aja na nyonga yagala kadi yaffe ne yakimaita genda gifuna ate Wampuga tayagala kweraga nnyo nti gyali kati temwewunyanga Joyce Bagabe Manga agenze mu PPF n'abala mpola kati wayinza okubawo switch of play oba tactical move ekyampuga ne kiganira ddala ne ba switching ne bakisindikako mu PPF eri mu system ya Museveni ya divide and rule ekyo mukirindeko nkiddamu nkibanyonyedde bulungi nnyo Wampuga bambati ogende kwa mind that is mind himself is finito kati option dibanzo funa ya PPF eya RSG ne Lukwago ne Ssemujunganda so wayinza okubawo switch of play ne ba switchinga aho ne bagende mu PPF naye kigenda bochezaayo ekyo nakyo mukitegedde bulungi agende kibategeezenga obudde bukyali mukitegedde bulungi nnyo kati mulya bulungi nnyo okusinzira awuvoddewo okusinzira ku pressure ewessawa zino Nyando Yosoferi afuse kifaananyi kyebakozesa omukozesa kati mwalabyeko atike yabadde etambula ku social media platforms okuli X Facebook ne ku mitimbagano gya mainstream media egya social media nga bagamba nti waliwo akawaayiro bami ba parliament ke bataasoma bulungi akalaga nti obuyinza bwonna obw'eggwanga bwandidda mu office ya CDF era nga asobola okusalawo ebintu president byalina okukola era asobola n'okuduumira ku nawamba n'eggwanga atike eyo mweri so atike eno bagenda gyongerezaako amendment endala very soon bw'owulira nti baleeseyo amendment endala mu parliament amendment eno eyinza okuba nga egenda kwongera buyinza CDF nga ajja kuba ali ku powers ajja okuba nazo zijja kuba nga zenkanankananiza president olw'ensonga yoseriye amadinisa gayiise kati baagala kuddira amendment bill eno by interesting powers mu CDF nyingi nga zisinga neza president then president anaaba aliko nyose yajja kuba talina maanyi nga CDF anaabera mu kaseera ako oba anaabera muhoozi oba omulala ajja kuba alina powers ezenkanakane president naye nga president ajja kubeera ceremonial nga ye mulaba vice president Jessica Alupo nti ali ceremonial talina buyinza talina ki kandi bano kye baagala okola nakyo mujja kiwulirako very soon nti baagala ku switchinga power okujijja eri bagize mu office ya CDF kubago balinawo ow'amaanyi tebalinawo omulala ate nga naye ebimukwatako matankane. Alright, tugenze kwa musingo okwagala obudde mulinze kumusingo okwagala obudde mulinze naye nga sinagende eyo ku forensics kansoke nzigyewo bintu bino ebiri mu galale wano tuyoke tugende mu maaso. Okusokera danjira kubaza president wange wonna wooli webali kutukiikira bulungi nga bannayuganda ku lukalu lwa Africa. Mwena batategedde president yabaddeko oba nakati akyayinza okuba nga akyali mu ggwanga lya Morocco yagenze mu lukuŋŋaana olw'abakulembeze naddala abali ku ludda oluvuganya mu nsi yonna naddala mu Africa nga batulugunyizibwa ba dictator. President yabaddeyo eyabadde recognized ng'ensonga zonna ezigenda mu Uganda bazimanyi saagala genda mu maaso nga sinabazanjira katambi kano olw'ensonga tebataddeko diversions nyingi social media nga tebaagala mulabe bintu bino wulira bulungi nnyo. Among many other places, Tanzania. And I asked President Samia, please be a little bit more gentle with your opposition. It's not nice what is happening to some of the opposition figures here. We say to President Museveni, please rein in your son. This I mean, I think Bobby Wine is here, who is the leader of the opposition. Are you here, Bobby, or they killed you before you come here? He's here, yeah. Please talk to him to hear what harassment those guys are subjected to. Why? They are citizens of your country, they are not your enemy. And if the people like, I don't know if Bobby Wine will be a good president or not, I don't know. But
if the people of Uganda like him, and so be it. Okay, what's the big deal? We really need to look at ourselves first. We are very quick to complain about imperialism and colonialism and the other guys and what you're doing for us and what you... Okay, all that's fine. But please look into a mirror and say, is that nice what you see, guys? It's not nice, I'm telling you. So please, we need to get our act together and we need to move forward. I'm sorry, it is not a nice statement, but it's the truth. And you guys need to hear the truth. Thank you. Alright. Omwami oyo y'omu ku basajja abanene mu Africa. Era yayogerako lumu n'agamba nti omukulembeze wa Africa yenna nakyemalira. Mu kifo ky'okulemera ku bantu bo n'obafutubbalako. Ye alina package eya buli dikiteeta ng'asobola omuwa milioni 12 eza dola agende mu retirement aleke eggwanga lye lifune abakulembeze abapya n'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ne Museveni kennyini yamugamba nti asobola omuwa milioni 12 eza dola ne bamuwa ne package n'agenda mu retirement nga tewali amukutteko ave ku nsi Uganda ne bannayuganda batulugunya. Era yakizze mu bulungi nnyo era n'omukulembeze abaddeyo era amwogeddeko bulungi n'ebintu tebayagadde ebire ku media ya Uganda kyobula bataddewo diversions nnyingi nnyo okuba nti bigenda mu maaso mu nsonga eyo bwetyo. So kati bwe muba mumaze okutegeera ebintu ebyo bulungi nnyo njala tugende wano. Nabagamba nti mwe mweraba ku social media ne temwemanyi